Take your mark. Abayizi abali eyombi 205 okuva mu masomero 8 be beetaye mu mpaka z'okuwuga eza National Primary Swimming Competition ezikulungudde olunaku olumu era nga ziyindidde ku ssomero lya Rainbow International School e Kansanga. Empaka zino zitegekeddwa ekibiina ekidduganya omuzannyo gw'okuwuga mu ggwanga ekya Uganda Swimming Federation n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone mu bamusaayi muto mu ggwanga nga pulezidenti w'ekibiina ekidduganya omuzannyo guno mu ggwanga Donald Lukale bw'annyonnyola. Ekitongole kya Uganda Swimming Federation tuli basanyufu nnyo that leero tufunye empaka za National Primary Schools nga guno mwaka tugenda kukwatula ali agenda kuwangula naye mwaka guno tufunye amasomero 8 n'abawuzi nga basuba mu 250 bisatu 300 swimmers ate tulaba quality egenda improving. So ng'ekitongole kya swimming tuli happy nnyo that swimming mu primary schools egenda nga yekulakulana. Donald Lukale ayongedde okunnyonnyola nti empaka zino za kubanga buli mwaka kusobola okuzuula ebitone eby'enjawulo mu masomero ga Kasangwawo wano mu ggwanga. Guno mwaka already twafunyemu second school event ya Green Hill n'ekitwala twalina ne masters naye for primary school okusooka guno mwaka naye gino emizannyo tugikola buli mwaka ate mwaka guno tubadde wano mwaka guli Green Hill yasinga era Green Hill eri wano tulagala basobola kudefendinga. Abayizi abeetaye mu mpaka zino okuli ne Kasanje Neema bategeeza ku biruubirirwa byabwe mu mpaka zino. I feel nice, I feel good, and I feel happy. I expect to perform well, make my parents happy, and get good medals. This competition is pretty fair. There's lots of challenges, and there are more challenges this year. Empaka z'omwaka oguwedde nazo zayindira ku Rainbow International School era nga zawangulwa Green Hill kati ekutte ekyokubiri. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule. The waist